عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا ناعم فعذرا يا سيدي يا رسول الله إن قصرت في وصفك حقا فإن وصفك لا يوصف اللهم ربنا صل وسلم وزد وتفضل وتحنن وتمجد على هذا النبي الذي تم ما عناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. Abawuliriza Voice of Africa Radio yonna gimusinzire kubanga mutuwuliriza enkya olwaleero. Saba Allah subhanahu wa ta'ala omulungi akkirize tuwe olunaku olungi ate era tuwe n'omwaka gwonna gubeere mulungi. Ndi wa mukisa okubanga Allah akkiriza Sunday esoose mu mwaka nemba nga mbaddewo wano era nga Sheikh Juma Musoose ne Sheikh okusooka kiba kitegeeza ndi mwaka gwonna inshallah ndabise okuba kulemberanga naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize ffenna tuwe bulungi bwerere. Abawuliza Voice of Africa Radio ntandise bwentyo nga tumutenda Allah subhanahu wa ta'ala wakati mu kusalira ku ekitiibwa mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi salam. Sebo Sheikh ojja kunzikiriza Sheikh Uthman nga tunnaba kugenda maaso na mulamwa gwaffe ate mukadde waffe Sheikh Abdul Hamid y'omu ku mashayikh betuyina naye asooka alamuse ku bantu ate oluvannyuma biidhnillah tugende butereevu mu hadithi yaffe nga bwe twakoma omulundi gwe twasemba okubeera wano biidhnillah. Sebo Sheikh nsaba naawe obuze ku batuwuliza then tutandike inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. صلى الله تبارك وتعالى على حبيبنا وشفينا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وله مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سوكر الدرجة باز رب العزة سبحانه وتعالى وكمان تسزم تفوتشنا تشتكو تشرونجي إذا نتواضع تسبنا مكسا وتودي زمنا راديو Voice of Africa تبارم سنة شرام سيتسينغو كبيتشرونجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سوى الشيخ عثمان الشيخ عبد الحميد دويو يومو كوانتو بتولي لمو يميريمبي ate simujamala twogera mazima tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala amutuweemu obulungi ebbanga lyonna era mmanyi naye bw'onaagenda owangala naye ojja kugamba nti bulijjo nga nasukwa ddala naye tusaba Allah atuwe obulungi mmanyi si nti buli kirungi okijjayo kakati ffe abaasomako ku martial arts oba obukodyo bwewerekereza nti buno bwange naye alhamdulillah ala kulli haalin wa na'udhu billahi min ahwali ahli dhalal. Mungu tumwebaza ku buli mbeera yonna ate tumusaba tutaasa embeera zaabo bonna ababuze. Omundi ogwedde Sheikhe twali tusoma hadithi ey'omusajja ayitibwanga Dhu Khuwaisira at-Tamimi Zuhair ibn Hurqus. Omusajja oyo twayogera ekigambo ntugamba nti al-ulama al-ajilla ikhtalafu fi suhbatihi. Amanyi baayawukana mu ye ddala yali sahaba oba teyakola ki oba teyali sahaba. Abamu yagamba nti okusiiwuka kw'empisa yali tasobola kubeera sahaba ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga yasiiwukira mu maaso ga Nabbi empisa. Omusajja oyo gwe bayitanga Hurqus oba Zuhair Hurqus ibn Zuhair. Idhan bwe twayogera ebigambo ebyo n'olwaleero biidhnillah twagadde obuulyawo tugende maaso n'okutangaaza hadithi eyo kubanga oyo musajja yavaako obuzibu obunene obwa umma eno. Oba olyawo twetaaga tutegeeza abantu bategeere obuzibu obunene obwa umma eno bwayo bwasibuka n'olwaleero okubanga obuzibu obwo bwalabika. Idhan ye hadithi Sheikh Uthman gye tugenda okusoma okwongera ogitangaaza naye leero nina riwaya gye tugisomeremu okwawukana ku riwaya eri gye tuzze tugisomeramu olubereberye biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Riwaya eno eri mu Sahih al-Bukhari, eri mu Sahih al-Bukhari ngeri ku namba ya 1334. Hadithi eyo eri mu Sahih al-Bukhari ku namba 1334. Hadithi eyo من حديث سيدنا أبو سعيد الخضري رضي الله تبارك وتعالى عنه
ومكواس وغير حديث نينجي صحابة يتوى أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن شيخنا تجي نقسم حديثين. نعم. سيدنا أبو سعيد الخدري يجي تلوبيرا ويجي تتجهزا إلى nebanga yerimu obufu bw'omusajja oyo nabiki nabyo yamugirako sallallahu alayhi wasallam. ndoza nsome Sheikh Abdul Hamid Ovunule. بسم الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال حديث سنجفا وصحابي الجليل أبي سعيد الخدري أقام بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة. نبي صلى الله عليه وسلم بعث الرسول سيدنا علي بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيريو بلابو أيوة مصغرة به زهيبة يعني شنو تصغيري صيغة تصغيري لا بورابو بتكوزس صيغة تصغير ndoza mumbere yo kwanguiza tuuliriza kuyita ekirabo akalabo. Naam. Ngobera nti omusajja ampereza akalabo ekitegeeza nti kabaka ki kaba kalungi kaba kalabo kalungi nnyo. Kakati nabbi yako hadithi eno yakozesa ekigambo ekyo nti bidhu haibati nabbi bamuweereza obulabu. Ekirabo kiba kirabo nga ki. Naam. Naye kasita kubaga te kalabo mu Lwarabu waliwo tasoyero. Aywa. Tokola ki ochi tolia ne ate mu kitolia ate nga kirungi sigama kiba kibi. Yakati abaina abakyala abalungi omukyala abeerawo nga munene omukyala abeerawo nga munene naye olwokuba nti mulungi nogaa nti Allah yampa akakazi akalungi ninga naye bumusobola togaa nti mashallah tasghiri eyo akakazi akalungi. Kati nze kyo nkyogera ndi mugumu nange kakyogera omukazi omulungi omukazi omulungi Mali akati ffe abenyumiriza mbyaffe twawukanago ne Uthman yetayogera obaye ayinza okasajja tosobola kumukata naye kale kakati Nabi sallallahu alayhi wasallam bamuweereza obulabo nga bwe tusomye. Faqasamaha baina al-arba'a n'agabanyamu obulabo obwo mitweko ena emiteeko ena. Nabi sallallahu alayhi wasallam yakasama wakati w'abantu bano baina al-Aqra' ibn Habis al-Hanbali wakati wa Aqra' ibn Haris al-Hanbali namuwako yomu kubafuna kirungi wa Uyayna ibn Badr al-Fazari ni Uyayna ibn Badr al-Fazari muteko ngokubiri wa Zayd al-Ta'i ni Zayd al-Ta'i wa Alqamah ibn Ulatha al-Amili Alqamah ibn Ulatha wana baba sahaba kwa istilahi ya بوتريف كانت حديثه كان فغضبت قريش والأنصار aba Quraysh nibanyega afuta kubanga Nabi sallallahu alayhi wasallam atese mitego emeka fenatatua bano Sheikh abanyiga mwalimu wa Quraysh abajana Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam okuva Makkah mulimu ba Ansar Nabi yasingana e Madina ne bamwaniriza ne bamuyisa mu mbere nnyo kakati baga omusajja nafuna ebirabo ifenatatua naye bagere kigamalo gati yu'ti sanadida ahli najd wa yada'na agenda kuwa bakobona katuwesa kigambo abe Najd fatureke atwerabire kuba bano baali bakabona ngera Sheikh wagambye njukira baali bakajja kuyingira Obusiraamu ninga babadde bakabona abanene. Kakati musajja ganti yu'ti sanadida ahli najd wa yada'na agenda kuwa bakabona abanene bakunya etondo olu bana abakajja mu Busiraamu tubagenda omusajja ndaddu waona asukume bayaba abazo abanyuma asukulumiza bali buvudde ku kyokuba nti basahaba si basahaba kiri mu butonde bwabuntu. Naam. Faqala sallallahu alayhi wasallam Nabi sallallahu alayhi wasallam kyava agamba innama ata'allafuhum inti mazima ddala abo njagala kubasembeza basike tuberenga tuli kimu nabo. Aywa sallallahu alayhi wasallam njagala kubasembeza tutambulire mu mbere. Naam. Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri agandi fa aqbala rajulun gha'irul 'aynayn kyava tunulira omuntu omu nga amaaso ge galabika kubanga galimu obujja. Naam. Omusajja oyo n'asemberera Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam galimu obujja yena abagandi omuntu okubanga afunye ekinyiika n'amaaso ne galaga nti omuntu ono alaze kubanga omuntu asobola okwogeza amaaso n'omanya kiki agamba kyono era musanyu oba mu bukambwe butereevu. Si kye kyokka mushriful wajabaini
inga alwajnataini nga chenyi noza zebaita empumi bagita empumi eno inga enayeraga nti omusajja waliwo embeera nati uljabin andoza alwajnataini bwe buno biteba mpumi bwe buno okay buno bokumatama buno sebo akaza mukazi ngazimbe obuntu obwo waliwo abumanyi shekha oyamanyi nyera sebo ndio bitansanyi sokola mu lusoka mu Uganda lutuufu yakati omusajja ono yalina bunsanyusa okulaba Sheikh Uthman agaye mbubeera wano ku matama wano lwakuba nti abali wansi w'eriiso bashasha ndowooza obweta bashasha bubeera wano wansi w'eriiso buno ndowooza egundi bwetandikira ejjuuka Sheikh Juma yamanyi nnyo obuntu obwo fitina naye tanaba kutuuka naye nga yamanyi okubunyonyola obulungi si kye kyokka agamba nti omusajja oyo naati uljabina nga n'ekyenyi kye kiri natin nga kwegamba nga kinyiikaavu talabika bulungi kathu lihya nga erina ekirevu kiigi omusajja ono yali musajja nga wakirevu nnyo singa Sheikh Taha Sheikh Taha omusajja yali wa sunna ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam izeganya okujja njo ngenda kwogera ne Sheikh Mbazira tunonyeze eddagala eri ojja kunzijukiza nga tumaliriza tunonye Sheikh Mbazira wa Haruru tumugaye nti waaye weerabira abantu bafuna eddagala ekirevu yajagala nnyo omusajja ono yali nga kathu lihya ayina ekirevu kisakatidde bulungi ekirevu kye kingi ddala mahluqu ras nga asaze envi akabumba nga tekulira faqala kyava agamba ittaqillaha ya Muhammad tya Allah Muhammad yali muzira nnyo ekigambo ekyo okubanga yayogera erinnya lya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lyokka bwerityo naali atulamu lyokka n'okuba nti Muhammad la ilaha illallah la hawla gwe Museveni ogamba ki oyo musajja ogerere basi ngolaba wano waffe ne chairman w'ekyalo tosobola muyisa mubooto omuntu Sheikh alina empisa waba imaamu wa muzikiti kabeera omwazinyi toyinza mugamba nti sula obadde ogamba ki oteekako ekitiibwa obanga Rabbil Izza mwennyini Allah subhanahu wa ta'ala teyamuyita Muhammad wallahi mu Qur'an Sheikh yonna nga bw'ogiraba min jildin ila jild va ku ddiba odde ku ddiba omubaka wa Allah teyamuyitako nti waaye Muhammad tekyabaawo wakati mu kuba nga bannabbi abalala kyalabika Allah nga bayita ya Ibrahim ya Musa ya Nuhu ya Hudu Mungu abayita nti owange Hudu owange Ismaila owange Musa owange nga bayita amanya amakalu bwe kyajja ku Nabiyullah sallallahu alayhi wasallam Nabi sallallahu alayhi wasallam Allah yamwerekezangako ekitiibwa niwe kyalabikanga erinnya ekkalu era Allah yamukulembezanga ekituuba n'akisembyayo Muhammadun Rasulullah Muhammad siwa muzannyo ye mubaka wa Katonda olide neefanaganako ng'ebyo ya ayyuha nabiyyu ya ayyuha rasulu neefanaganako yamuyitira erinnya lye Rabbil Izza we yagambira wa ma Muhammad awo yali ali mushakhasa buterevu kubanga tutegeeza omuntu oyisobola okwogera erinnya lye naye era yamala nekijja yali tamukoowola kitereza abantu ekigambo ekyo yakola atya nti yali amushakhasa ng'ali kumuwa personality sebo kitegeeza omuntu kumuwa personality ye nga bw'oba oyita omuntu nga profesa n'ogamba profesa gundi ne gundi kati oba olina okwogera erinnya lye limufuula nti yeye nga bwe tulaba olwaleero ntuga nti Sheikh Taha oyo wamaanyi naddala mu gavumenti n'ewalala kati oba nogaa nti Sheikh Taha oyo nno si wa bulijjo kakati okugjayo ekyo nti si wa bulijjo so kyogerera mu mbeera ey'okuggyako ekitiibwa olwaba nze ntya okumuggyako ekitiibwa simmanyi yonnaye mayinza okungoba wano sandejja omusajja yayita Sheikh erinnya ekkalu nga yali akamalo ga Nabbi tebamuyita erinnya ekkalu fenaabisamu amaaso antya ithan omusajja ayogera ekigambo namugamba nti ittaqillaha ya Muhammad tya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saba Rabbil Izza atusonyiwe naffe muyita Muhammad naye tusaba tuli kuvunula buvunuzi bigambo nga byajja mu hadith faqala sallallahu alaihi wasallam
nabbi kyava yogera ebigambo bino Sheikh Naam. nayagamba nti omusajja amaze muga nti tya Katonda gwe Muhammad riwaya ndalega nti yamuga nti ittaqillaha wa'dil ya Muhammad tya Allah atobere mwenkanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kyava yamugamba nti man yuti'i llaha idha asaitu ani anabanga agenda kugondera Allah subhanahu wa ta'ala wembanga nze mujenge na munyimbe dembe subhanallah bab aula subhanallah bwe manga nze njemi nze nabbi olowooza ani agenda okusobola okugondera Katonda Allah gatali naye kyaleta obuzibu ku musajja ono kiburu takabbur nakulowooza nti wamaanyi nnyo okusinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi namugaa nti aya amanuni llahu ala ahli al-ardi Allah subhanahu wa ta'ala agenda kunfuula okubanga nze oba tukivunulagaye nti okubanga nze mwesimbu omwesimbu eri obubaka ku ard Mungu anesize neyimirizizza Luganda lutuufu Luganda lusembereganye bwetulina yayinza tuyambako Luganda simanyi oba Luganda aya amanuni llahu ala ahli al-ard Mungu asobola okunesiga n'atuma eri abantu ku dunia Mungu yannesize omusajja nabbi kyageramuga nti Mungu akoze ki barakallahu fikum Katonda wannesigidde n'atuma eri mwenna abantu b'ensi fala ta'taminunani mutemugenda kunnesiga mutagala kunnesiga Katonda nesize fasalahu rajulun qatlahu kyava ku basajja omu yaliwo amubuuza sallallahu alaihi wasallam mutereevu nawe ati nzikiriza musajja muttenzi nzikiriza ya rasulullah mpa rukhsa mutte kakati sayina Abu Said agaa nti ahsibuhu Khalid ibn al-Walid ndowooza oyo yani nzijukira nga yali Khalid ibn al-Walid yali ayagala okumutta rawi wa hadith rawi wa hadith agamba nti ahsibuhu nti Khalid ibn al-Walid ayogera hadith yali ogamba ndowooza omusajja yali asabye rukhsa eyo yali Khalid ibn al-Walid butereevu Khalid ibn al-Walid kyamusukako nakasajja kabadde ki kagala kudda mu nabbi nga tukyali balamu naye ati ya Rasulullah nzikiriza akole ki nzikiriza mu kyongera okulaga adab ne bo gye balina ne Rasul sallallahu alaihi wasallam bo balabanga ono musajja kyakoze ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaga kufa kitaga mukumujja ko ne wa ma'a dhalika yasabu rukhsa sheikh era yasaba aywa wallahi kitufa ate sheikh istinbato joli de Sheikh Uthman wakati mukubanga la kyali kigwana okumujja ko ensingo ate nga kyali ekitufu yasobola kusaba rukhsa era yasaba rukhsa kikola kuvaja yali asobola kwali kisula mutema k'ensingo mulundi gumu naye amalaga nti ya Rasulullah mpa rukhsa nzikiriza idhan li fi unqi nzikiriza mujjeko ensingo omusajja oyo Nabi sallallahu alaihi wasallam famana'ahu nabbi kyava mugana namugamba la nabbi nawato muleke kati agan falamma walla naye wamala okukuba omugongo ono omusajja ayogedde ebigambo ebitalina mpisa bw'amala okuba nabbi omugongo n'atambula yagenda yechwachwana nze mbadde sinza butamugambako yenkanye Sheikh Ante walina nsonyi ogenda wekyangira ku nabbi jebali ne kyekiddaku naye Sheikh wekituukawo Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba fala wa rabbu Allah la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara Allah subhanahu wa ta'ala alayira mu Qur'an mulinnya linagamba mbalayiriramu Allah yatonda ensi teri ajja kuba mukkiriza paka ngaakufudde nga gwe mulamuzi ku buli kimu asembayo naam kakati ate kana kasajja ko kagamba ittaqilla wa'dil mama dije Katonda obeeremu enkanye niye bagudi ba Abdul Aziz ba Umar yalidda wa kubanga kwebada kaisa muteke wotabadde Khalid bin Walid yasaba rukhsa era nga hadith Sheikh Khalid yamugaa nti ya Rasulullah idhan li fi unqihi tukajeke ensingo erekaenda apisa yamugaa nti idhan li fihi fa adrib unqahu nzikiriza ensingo enjijjaku kati yengedde ate riwaya endala egamba era abamu kubamanya bagandi omusajja ono teyali sahaba riwaya endala yagamba nti ya Rasulullah idhan li fihi fa adrib unq hadha almunafiq riwaya endala Sheikh Ashraf kyayogedde
zigamba nti omusajja yeteri sahaba wa rasul sallallahu alaihi wasallam olw'ensonga omu ku basahaba yali asaba olukusa omujja kw'ensingo yakozesa ekigambo nti omunafiqun nga kiraga baali tebamumanyi mu bo yali mugwira muki ebimuvaamu era riwaya abanyambaga nti riwaya Sayyidina Umar gobadde yogeddeko Umar gwe ne Umar temutengana mufaanagana igwe ne Umar mufaanaganira ddala Umar ijjako ensingo z'abantu Umar ng'ensingo z'abantu azijja kuzina kacokoza anti toyina tonakola ibagisaako nsingo kati wano shektaani amala abawazanyira ku nabbi nga wooli ofanaye kubanga aba atyobodde atibwagane ne muffe mulimba Umar be tulina buli mulembe Allah asikizaamu abafaanagana bannaabwe kakati ffe booli awo twandibadde tufaanagana nga Abubakari nga ensonga zaffe bwezityo rijalu salaamu bamirembe magezi gajja kujja mpolampola Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith yati falamma walla wamala okuba Nabi sallallahu alaihi wasallam omugongo agenda yekyo akula munanfuusa oli nzera mugambyeko ayoko pakapangira mwatidde فقال صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه رسول الاعظم صلى الله عليه وسلم نبي alabye nti omusajja ono alese akavuyo mu bana abasigadde mabega bonna baswaba basigadde bali mu mbeera baga nti banyikidde kyava yabagamba nti abange inna min dhi'dhi hadha mazima ddala ntumbwe mayi wano bagamba ntumbwe ne dhi'dhi ndoza gundi eno at-tara'ib wachita wacha enkizi lwegando sulubi wa tara'ib ate kati kyomungu yalaga sulbi ndoza zeze ne shekhe ne atambule nayo asulbu wakati w'ekifuba ky'omukyala wakati w'ekifuba ky'omukyala yobaita sulbu la yobaita tara'ib yobaita tara'ib wakati w'ekifuba ky'omukyala ate asulbu zembelezi wano mombelezi wano ziba mbirizi wano enkizi kakati at-tara'ib Mungu yalaga nti omukyala omuzaaze bw'abaana providinga amazzi agazaala omwana ensibuko yago ddala eva baina tara'ib wakati wano w'ekifuba ky'omukyala simanyi banyinza kinnyonnyola nnyo okusingako awo kyekyo ekifo ky'omukyala waliwo ekifuba ky'omukyala wakati wakyo wakati w'amabeere shekhe nkwagadde nnyo ebigambo osobola bijjayo twagala kisuulawo shekhe nkuwadde obubonero 34 mwakayoka mbuto n'ebbukumu mukayoka n'okujja abaana ku mabeere mu budde bukyali ssebo tekikubirizibwa kivuddeyo bulungi idhan at-tara'ib wakati w'amabeere g'omukyala awo Qur'ani tulaga nti wava ddala amazzi agazaala omwana ku sayidi y'omukyala wasulbi yenkizi y'omusajja amazzi agazaala omwana ku sayidi y'omusajja gasibukira ddala ku nkizi oba ku nkindo nga Seka bw'agambye idhan Qur'ani tugan baina sulbi wa tara'ib fennawe yali sibuko yaffe twavaawo kakati wano dhi'dhi hadha Nabi sallallahu alayhi wasallam yali alaze enkizi y'omusajja omwana wava ku musajja simanyi Abaganda bajjawo nti omwana wange wa muntumbwe Abaganda nti baali bageza kugamba wange muntu oyo zange kubanga entumbwe eno ndoza kabonero eri omusajja eri Abaganda oba sabi akutebereza tugere kubanga otugoberera sakafe e Uganda y'Abaganda babagamba balaga muntu yange ddala esuru bujagamba kati ye katuvunule muzivunule nganda Nabbi agamba nti inna min dhi'dhi hadha muntumbwe z'omusajja oyo webali kivuddeyo nnyo muntumbwe z'omusajja oyo mugenda kuvaamu abafaanagana we bati qawman yaqra'una al-Qur'ana
oyo munafuusi kibinja sheikh waliwo waneno istinbat eri ajibu nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba yakhruju minhu nakomao yagamba qaumun kijja kuba kibinja nga kina ideology eno exactly so si bantu bonna kibinja kijja kuba kibinja nga bo bakanya kakukulu kirade we bali nnyo kakukulu nga keisa MPNS eno gye mulabye lero أقول يا شيخ نبي قال يخرج من ضئ هذا قوما يقرؤون القرآن ekibinja nga kisoma Qur'ani akakukule nga kasoma ki Qur'ani abantu nga basoma Qur'ani bulungi nnyo شيخ ويرفونولا kigambo ekyo يقرؤون القرآن حبيب عادل الجفري يقام أنت بجا kuba basoma Qur'ana قوما يقرؤون القرآن كما أنزل مرواية حديث لا الشيخ نقاندي تجويدا وترتيلا الله أكبر بيجي سما متجويد وايو نمترتيل وايو بيجي سما شيخ قرآني ناو كيرزانتي ويتو ويكا إلانجا نيوما إلى نبي قاندي يقرؤون القرآن كما أنزل ngabo yakka ngamusoma bulungi musoma yaze ku vakuzine za bakadde bafe Allah basasira manyi bakadde bafe basomangedwa mu Qur'ani yawe yalinga bwetyo Mungu naye yanukula Mungu naye baberanga n'emitima nga mirungi naye nabbi atulaga nti bana bagenda okujja bajja basoma Qur'ani mu butuufu bwayo naye nga Mungu tayanukula kubanga la yatajawaz kubanga la yujawizu hanajira tesuka mimiro jawe juu ekomawa yani eri ku lulimi teri ku mutima la yujawizu hanajira tekira wansiwefu sebo kama Sheikh Katungule kyasoka kino tingawanzi ekitereke ekyo kubanga tekisukka wano tugenda kujja tugenda kunyonyera maaso tesuka budokoli ekitegeeza ndi bagisoma n'ebigendererwa ebitali bya kutebekeza mitima gyabo Qur'ani bagisoma n'ebyawe birala Sheikh wallahi alazim abatakabura bajiwunda Sheikh ndayira Allah mungi nawulirako omu ku bantu abo bazukulu bakasajja kali abali okulembe kuno tuwangaddeko nabo ndono lwaliro Sheikh w'amaanyi naye bwe yayogera eri banne nga boogera lwaki yakwata Qur'ani wava kuki okwagala okukwata Qur'ani nalabanga bannange nga bagenda ne bawangula emisabake neŋŋamba nange nina ogikwata mpangule ku musabaka naga nti alhamdulillahi rabbil alamin najyo nagiwangula mpangudde emisabaka ekyo kyekyali kigenderwaki olaba ye eniya olabirabo era bamuwulira nga ayisoma wano kungulu wallahi nga bwe yakka mutima teriiko yatukanga eye kwagula birabo olabe ni Dubai mpaka Sheikh namuwulira nze nagamba yakakasa abantu nti ye Qur'ani yagikwata n'enniya ey'okuwangula ku muki musabaka mpaka za Qur'ani naye nga sigamba gikuteya yashtaruna bi thamanan qalila ye ekigendererwa kye kyali kyakuwangula ku musabaka fi'lan nawangula Mungu kubanga wa ala niyatikum turzaqun mwenje chimba mugenderera Mungu naye kyabawa Mungu si mubi gobo genderera kwangula musabaka ngakuwangula Sheikh sabu Allah kuwakusinzira ku nniya yo lwensonga gaba mu Qur'an lillahi alhujjatul baligha asobole okubanga akulinako hujja ku yamal qiyamah Allah anti kino kyawayagala kino subhanallah اللهم ارزقنا الإيمان والإخلاص في العمل Mungu atuokola tukola kurugo ya rabbi amin ya rabbani abantu abo yaqra'una alqur'ana la yujawizu hanajirahum abantu abo bajja kubanga basoma ki Qur'an nenga tesukka dokolirya nabina yagamba ekirala yamruquna min ad-din muruqa as-sahmi min ar-ramiyya naye bajja kutolontoka mu ddiini uli muganda nnyo amanya gana Abdul Hamid Sheikh Abdul Hamid aslan nsibuko si yafe asaba سبو لين عبد الحميد إسلام السبو لين عبد الحميد إسلام عبد الحميد إسلام ولا تقولي gano gaffe magana era shajemi matovu era shajemi unsonge sema sijenyo ujemi dalili
abantu bano sheekhe nabbi natugamba nti bajja kuwangaala nga bo balowooza basiraamu naye nga yamurukuuna min addiini muruqa sahmi min arramiya bajja tolondoka mu ddiini nga wolaba akasabe katolondoka mu katego kaabwe ekitegeeza nti we bava mu busiraamu tebadda kubanga bo balowooza bye bali muki mu busiraamu beberwabo kati kuno katumaleyo wano sheekhe tugenda balaba bulungi abantu abo nabbi saa sallam bayogerako kiddeyo mu hadithi eri nabbi yagamba nti teri muntu agamba munne nti anta kafir illa baa bihi ahaduhuma nabbi yagamba nti okujjako nga kumwabiri kuliko akakasa kati oba oyagala obategeerama ng'onoonya nnyo abantu abakafuwaza abantu olwaleero okugamba nti gundi mukafiri osanga yeye mukafiri naye nga tamanyi misikini oli ayimirira ne mu kamera olinaga nti wallahi nkakasa Dr. Kalisa yafa si musiraamu astaghfirullah kati nabbi yagamba nti kuggwe ne Dr. Kalisa kubako gweyakyogera gweyakyogera wemanyi gwe mukafiri so si Dr. Kalisa gwe mukafiri ayakyogera gwe mukafiri kati nabbi alaga abantu bano bafaanaganayo bati yagamba nti yamurukuuna min addiini bagenda kuva mu ddiini muruqa sahmi min arramiya nga wolaba akasaale bwe katolontoka sheekhe nga wagambye mu mutego gwako ekitegeeza nti bwe kagenda tekadda naye okukasika munyama tikavaamu kakati ekitegeeza nti nabo bwe banaafuluma mu ddiini bo bajja kulowooza nti bakyali mu ddiini naye nga bavaamu dda era bo okuyita byonna ebijja omuntu mu busiraamu tekikizibuwala alabanga ekisaha ekyanguva ekiti naye nga kyokola kirebe aiwa sheekhe dewe wetegereza ebintu byawandika nawaqidul islam kyendowooza abantu aboogera ebigambo ebyo erimu yaabwe singazi nina ekitabo sheekhe nafu tubasomese bategeere nina ekitabo bakimpeereza nakifuna ku lwakuna nakifuna lwakuna ekiro sina kukiisa mu maaso naye nakituma sheekhe Yasin nakiri nawaqidul islam ensonga ezikujja mbusi sheekhe yawandiika nawaqidul islam yawandiika yannyonnyola ensonga oba yajjawo ebyo bye baateekawo ebijja abantu mu busiraamu zireese sheekhe zireese tusaba Katonda atusaasire omwaka gwonna gugenda tambula bwe gutyo nga abantu banakiribasonga ate omwaka omupya olina kubeera fresh tubadde twogera ki sheekhe tubadde tuli ku nawaqidul ekitabo ekyo alekano yataddemu voice mu motoka endala zavaamu alhamdulillah ekitabo ekyo sheekhe yali annyonnyola Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab engeri gyakafuwazaamu abantu n'okulaga nti engeri eyo teyali era wano mu hadithi tugambye nti Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti yamurukuuna min addiini muruqa sahmi min arramiya bagenda kutulontoka mu ddiini nga akasaayo katolontoka okuva muki nabbi n'agamba abantu abo yaqtuluuna ahla al-islaami abantu abo da'awa yaabwe yaqtuluuna si yaqtatiluna yaqtuluuna ahlul islam nga Abdul Wahhab Najdi wayata abasiraamu bayitirivu waliwo ibaara gye nzijukidde sentensi Sebo ibn Ghannam mu taarikhi yagamba nti wazahafa almuwahiduuna ila makka wamala ova etaifa n'agamba nti muwahiduuna abawula allah nibabaana ne bakwata ekkuba ndi makka zahafu sheekh zahafu eba y'amagye naye muwahiduuna buli ekigamba ila makka bamuwahiduna bagenda la ilaha nga bavaawo bava taifa bakola ki bagenda makka bonna boyolekera makka naye yakosa kiga muwahidun abawula ki Allah subhanahu wa ta'ala kakati wano sheekh agamba mu luganda olwangu wazahafa almuwahiduna ila makka ekitegeeza nti makka waliyo bakafiri kati abasiraamu ne bava etaifu ne bagenda anti nakigambako wano sheekh omuntu yenna nga anakukafuwaza asooka kuteekawo mubarrir asooka kuteekawo nsonga ate okukafuwaza ntandikwa olwa kyaba anoonya mu kukafuwaza kukutta kati
Sheikh ekitabo kyageddeko ekya Tarikh Ibn Ghannam kitabo kya musajja munajidi muwahabi nga bo wabula yawandiika ebyafaayo mu mbeera ng'alinga eyeewaanira mu bintu bye baakola kati ekisinga ekyo ekyabawahabi kyasooka ne kigamba nti Makka ne Madiina abaliyo bakafiiri tebafuddeyo basangayo mu hijja simanyi abakafiiri bakuŋŋaanya ssente bagenda mu hijja tewali babasanze mu umura tebafaayo bo bagamba olw'ensonga nti dawula eyaba Uthmaniya eyaliwo omukadde ako bagamba bano ba Uthmaniya basuufi ne ku lwekyo yenna ali wansi w'obuyinza bwawe n'abagolera mukafiiri kati ne babanga basooka siiga kifaananyi ne bakaafuwaza abasiraamu ne balyoka mu mbeera y'okwagala owamba obuyinza n'ebigenderamu byonna ne babalumba ne babatta neera ndo tujja kituukako nga kiraga nti batta bahujjaaji nga onasanga mawusimu ya hijja miliyoni z'abantu bonna ne bagamba abo bakafiiri no bagamba okumanya batta abantu bangi omusaayi gwakulukuta nga wonaalaba ennyanja weetambula bweti Makka nga wogimanyi n'amayinja agalimu nga ezzeemu ennyanja oba mukoka mukoka ye mwangu okulaba esaudi mukoka naye kati twala nti mukoka naye nga wa musaayi olw'obungi bw'abantu bebatta ebyafaayo byo kyemmanyi kijja bituuka bano abawahabi bakafuwaza abasiraamu bannaabwe ne bafuna ensonga ebattisa era abamanyi abamu nga Imaamu Sanaani abasooka okuwaana daawa ya Abdul Wahab nga zze omanyi bannaffe bebasomera abantu Imaamu Sanaani wayayogera ku Sheikh Muhammad yamwogerako bwani ne wayita kaswide eyo eya Imaamu Sanaani ebyasooka naye Imaamu Sanaani yamala ne yejjusa lwaki yawaana Abdul Wahab Muhammad ibn Abdul Wahab kubanga oluvannyuma okutegeera daawa ye nti yali yakutta basiraamu nga nabbi wagaye nti yaktuluuna ahla al-islaami wa yada'uuna ahla al-awthaani mu bumbwa bwabwe okutta abasiraamu kyangu okusinga okutta abatali basiraamu bannaabwe era omusanga agamba okimanyi hadiisi eno sigaddeko layini emu yokka tumutugene omusanga agamba nti abo babi nnyo okusinga abashiriku abeera amaze okulaga abantu nti gwe okufaako kwe kuli layisi okusinga okw'omulala yenna kakati wanagamba nti yaktuluuna ahla al-islaami wa yada'uuna ahla al-awthaani ne baleka abasinza amasanamu nekyo ekigazi ne baleka abantu abalwanyisa obusiraamu tukigamba abantu bukyanga abantu batandika kulumba busiraamu tetulaba nk'omuwahabi avaayo bakolako jihaadi mutereevu jihadi bwe kyabamanyi nti jihadi kulwanyisa musiraamu munnafuke muwahabi nga jihadi kulwanyisa muntu omuvume omuwemule omutte paka wafuuka omuwahabi lwampaka subhanallah agamba bwati Sheikh nabbi agamba nti la in ana adraktuhum la aqtulannahum qatla aadi la in ana senga mbanze nga kale tusisinkanye nabo ku mulembe gwe gumu nali badde nkola kiki nani badde mbatta ng'olufa lw'abantu ba Aadi ne batasigalawo wadde singa abantu abanabbi abasinkana yandibadde abaggulako olutalo kafungula nkette n'abasaanyaawo olw'obubi kino ekigambo kyekitegeeza tekitegeeza nti tulina balwanyisa wabula nabbi ekifaananyi kyasiiga nti olw'obubi obuva mu bantu abo ekisingako gye bali bonna kusaanawo kuggwawo waleme sigalawo wadde n'omu yenna era awo kyoyinza okugatta ku hadisi ya Nabi sallallahu nti ye nabbi yali ayogera abamanyi era singa yaliwo era ye yalikoze eki kati olwekyo ffe hadithi ekyokubiri Sheikh kiragala abantu bajje mu hadithi eno osomanga nga tugenda mu bulango bwo yagamba waliwo ggulu ng'agaana Sayyidina Khalid ibn Walid okumutta nti muleke tumumutta kubanga nabbi yatya nti abantu bano bajja kulowooza ni Muhammad atandise okutta abantu bena kubanga abantu balabanga omusajja asaana okufa ekirevu kikulu engoye ziri wansi nnyo yani yenna aliko ebiraga ndi muki zahiriya kungulula ddala omuntu omusiraamu awedde emirimu lakini qalbuhu omutima mulwadde nabbi alaga nti olw'okutya bali abasigadde sadda ledharia bali baleme kulowooza ni Muhammad yatta n'ababe mugira mubaleka olide naye nabbi alaga nti singa nze ntuuka mu kaseera nga tewaliwo banalowooza bubi nga tewaliwo kati umma yonna etegeera nga bwetutegeera netufunamu bano beetaaga kulwanyisa bano kuvaawo kubanga bajja kuzza ate obuvuyeera muki nga bwe guli olwaleero wallahu taala ala wa alam sumani salawo kyosalawo
Assalamu. Aji Fatima to wulira. Sheikh Mazenega yakulaba. Sheikh Juma yakulaba. Sheikh wange Sheikh Ta. Naam. Abantu bafana jati Fatuma. Wallahi tuchogera mu mbeera ya kutegeeza basigadde. Abantu abafaayo kuba walimu. Ensangi zino batono. Abantu abasinga obungi balaba abawalimu ng'ekizibu. Era oli alaba omuwalimu ng'ajja. Alaba omuwalimu ajja nti alina buzibu ki? Olukulaba obizibu bijja nti Seeka alina buzibu ki? Naye ovanga ku muntu sheekhe nga ye takulinze gwe kujja gy'ali. Takumanyi tomumanyi. Ekigambo kya Sayyidina Imaamu Ali radiyallahu anhu yagaa nti idha ra'aytumu al-muluka wal aghniyaa was-salatin ala abwabi al-ulama faqulu ni'ma al-ulama wa ni'ma haula. Olaba abantu abayina al-muluka abayina sente abayina obufuzi abantu tugambe nga eddunia bagina mikono gyabwe nga balulunkanira abamanyi nga bebeewa abamanyi bo ne bavaayo ne bava gye bali ne balaga abamanyi ne bajja ne beewa nga Fatuma kyakola. amanyi Allah tugamba mbaka sallallahu alaihi wasallam tugamba ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifuka fi shidda. Abantu asinga hadithi wajivunulira waggulu nagamba wemanyise Mungu tosobola kwemanyisa Mungu. Okwemanyisa Mungu olina kuyitira mu bantu Mungu byakuteerawo omutuukako. Bannabbi ate abaddirwa abamanyi mu bigere. Kati omuntu akulaga nti aye ku Mungu we kubanga okwemanyisa Mungu olina sooka soma ddiini. Atakusomesa eddiini ye muwalimu. Ekitegeeza gy'oyongera okwewa abawalimu. Kitegeeza nti ekigendera kyekyo oyongera kunoonya ddiini yo na kunoonya Busiraamu. Katulina abantu nga beebeewa abawalimu. Abantu abo Seeka kyabadde agamba nti kasita olaba abantu nga yenkola yaabwe ekitundu kirimu abantu bangi abeewa abawalimu otegeera nti abantu abo balimu obulungi n'abawalimu baabwe balimu obulungi. Anti Sheikh njagala kumalayo kawuwe kati basomera hadisi bagitegeere bamanyi obukulu bw'abalimu. Imaamu Ali yagaa nti ekisooka bw'olabanga abantu abo Mungu bawadde obuyinza nga Sheikh Juma bavunudde Mungu bawadde sente Mungu bawadde buli kimu bakirina mikolo gyabagirina nga be banoonya abamanyi bannange mwe abasigadde mugambe nga nti ni'ma haula. Mungu otuwadde ekyengera ky'abamanyi n'ekyabakulembeze abo abalungi abamanyi nabana abawaddeyo. naye natugamba nti wa idha ra'aytumul ulama bw'olabanga abamanyi ala abwabi al-muluka was-salatina wal-aghniya ku miryango abamanyi nga mu kufanda abamanyi nga bebeekuba ku bagagga bebeekuba ku bakulembeze. Omumanyi ate n'obeera ng'oleebeeta kuleebeeta bagagga. Oli sheekhe mulamba oli mumanyi mulamba n'oleetibata omugagga taasoma atamenya kutawaaza. Uterevu yagamba fabi'sa al-ulama'i wa bi'sa haula. Allah ulama semukola kibi nnyo biisa kibi okyusa enkola y'ebintu nowesanga nga kikola ndenge abandi badde banoonyezebwa ate be banoonya bali abatasoma ddiini badde banoonya mama sheekhe naye kibi nnyo gwe sheekhe yasoma ate onoonya atasoma. Kati bagamba nti abantu ng'abo otegeeranga nti omulembe ogwo n'ekifo ekyo abamanyi tebali mu kalungi ne bali abantu bebanoonya abataddewo embeera nti banoonye bonna tebali mu kalungi. Kati Sheikh Ashraf kati nnyo nga tunava ku nsonga eyo kiswa ndowooza twagisomako mu kitabo kya kiswa eya Haruna Rashid ne Imam Malik. Haruna Rashid yajja e Madiina kiswa gyeggwera Imam Malik alina ekigambo ekikulu kyayogera yagamba atanonyo Haruna Rashid yali mukulembeze ate mugagga yatwala ye president w'ensi obufunze yajja e Madiina nga Imam Malik musomesa wa ddiini walimu disitikazi oba watwale Madiina nga twalire Madiina yalasa n'asoma. Haruna Rashid yayagala Imam Malik agenda amusomeseze mu lubiri. Imam Malik neyeesitula naye ekitabo n'akireka emabega kya Muwatta n'agamba kaŋŋende muwe ekitiibwa ng'omukulembeze. N'agendayo n'amulambulako n'amubuuza oyamala n'amugamba ekyokubuuza ng'omukulembeze ekyo kyo nkituukiriza ng'omugoberezi naye oba oyagala kusoma irimu
Oyaga osoma muwatta nsomese n'abaana bo. Ina ddaasa buli ku makya mu muzikiti gwa Nabbi. Jojjo okunsanga. N'atambula n'agenda. Haruna Rashid musajja nga mulungi ate nga mumanyi ayina ssente naye ng'eddiini agimanyi ate nga yagisoma ate nga agiwa ekitiibwa naye situla n'agenda. Kiswa mpaavu naye gyeggwera Imam Malik alina ekigambo kyayogera. Yagamba Haruna Rashid bajjajja baakuwa entebe eno bali basajja nga bamanyi. Eddiini ya Mungu ejja kusigala nga ya kitiibwa ebbanga lyemmala nga mmwe abalina edduniya mugiwa ekitiibwa. Abagagga n'abalina obuyinza ebbanga lyamala nga eddiini bagiwa ekitiibwa ejja kusigala nga ya kitiibwa. Nayogera ekigambo ekikulu yagamba nti al-ilmu yu'ta wala ya'ti li ahadin. Ilimu banoonya naye teyimuka egende enoonya abantu. Ono yakozesa balaga wabula kiri nti omumanyi banoonya munoonye wabula si yayimuka n'agenda akole ki akunoonyera. Mugene mwenyechaye ekyo ndo mirundi ngesatu oba ngachikola kitovu haji Ismabumba wamategedde Hanes Mabumba n'abafaanagana ko bwe batyo. Either banange tetwagadde kuwana abantu abo kubawa naye twagadde baguza kifaananyi nti ya kibakwa kiri bakola ekintu ekituufu era wali banonye obula sira banoonya ali mutwe kyayi tujja banoonya obaga mutunonyi ku muziki gwaffe wali ekabowa abantu mpagamba ekigambo nemanya nti bannange sijja kubasaba temusubira mbagenda bakimanyi era bagana naye buli awulira nga ojja kutuyambako mu kutambuza obusiraamu bwa wano tukwaniriza yamu mu ofisi tugere naye byakuza kumuzunge imbere nga mbazungirako naye kaseera n'emirya bannanga amazzi bagasaze bakushalo kusha by the way amazzi bagasazeeko bannange toyi yajjudde bannange amasanyalaze gageze eki awulira nga ayagala okutuyambako Sheikh tuyinza kukola ki kigabanya emirimu gyawano nti atwetaaga munanga amasanyalaze tugasasula omwezi emitwalo 15 nti bismillah nja gateekangako ate amazzi mukola mutya tukola bwe tuti ate kina bawalimu abajja okusomesa khutuba mukola mutya tukola bwe tuti nti bismillah kati Sheikh nze buli mwezi inshallah nja kwetayo emitwalo 3 apo tutambula bulungi naye abantu abokubako ekifuba tibanange mujje tulabe Boko nyini mutegi abagagga bamanye nti bebalina okunoonya abawalimu weebuuze ddala sina bagagga bokka omuntu wabulyo yeebuuze ddala Sheikh yayalidde ku ssente yange so nagye nagenda olina okuloopera nagenda okuziika mutabani waffe tulina omwana bwe twafiirwa nengenda okuziika omukazi najja nga sayawulira nti yebazanya naye nga mpulira ku voice waba awulira Allah musiime omukyala mukadde bwati mukulu ddala bambi naye nzija mukida nokusomesa saasomesa ntuula ntumala okutuulaawo tuyimisa okusaalira janaza tukkirira wansi okukola ki okuziika tugenda okuvaayo banga Sheikh waliwo wano maama akuyita nina okujja osinkana maama mukyala mukadde bambi nga alina enkota y'ettooke n'enkota y'enkoko nesegwanga y'enkoko yagali nangamba nti Sheikh munange njagadde kwebaza mbadde sikumanyi sikulabangako nenziza wano ngenza owulira nga yeggwe nenziruka ntema enkota ino ey'ettooke n'enkoko eno Sheikh ogenda owutemu essupu oyo omu owookubiri sande ewedde gye saasobola kubeera wano nali ngenzera akaayi eyo wa Ajabudu Mungu amusiime yampa enkota y'ettooke nesegwanga y'enkoko nekirujagikwali nja kulaba engeri gyetunasajja be Butambala nagendayo okukola obuwalimu nekeerewo enkuba yali nnyo ejjaamu ennaku ezo ekkuba eryatabukamu naye natuuka e Butambala eyo baseeka kitayimbo kyemmanyi kwebali ka program banga bagiwuliriza netukola bye twakola byonna nali nvaayo ne bampa enkota ng'ekirako kunsinga buwanvu bampa n'akaveera akanene akalimu entangawuzi mwe tebaaniriza ewamu kukuba eno waggulu eri munda wansi natuukako kyabadaaza yennyini naye kyabadaaza munda bwenti kale isibilla yakati Sheikh nga tumaliriza akanyomera ako tusaba Allah yokubiri bwekyo
njakukolako sebo ogwo muzikiti enkofira ebudde bulungi nnyo kale kyewuyisa muwalimu yeyajimpa naye awo walimu abantu soma hadisi eyo la ilaha illallah idhan sheikhana tubadde tunyonyola hadithi eri sheikh jumalaga nti atunyonyola nene egiwerekera tumale tubali atuyingire mu bigambo ebiwanvu biidhnillah hadithi eno yava sayidina hudhaifa ibn al-yaman radiyallahu tabaraka wa taala anhu bamanyi ba hadithi nga imamu tahawi bagireeta mu mishkati al-athar ne imam ibn hibban wal imam al-bazzari بل وغيرهم من كبار حفاظ الحديث حديثي باجي ريتانغا إمام أبي عاصم النبيلي نعم ندنا بلاله والطبراني في المعجم في شاميين نابلنا حديث قام سيدنا حذيفة ابن يمان رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم يقام نعم إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن شيخ الجمعة فون ومبقى صلى الله عليه وسلم أبانا تلوكفا سنقام بانتي bingi bitini nnyo byentya eri umma yange naye ekintu kyensinga okutya mu umma yange kirineeraliikiriza ate nga kigenda bbeerawo mu maaso rajulun qara al-Qur'an omusajja ajja kujja nga Qur'ani agisomye eddiini agisomye nga alagira ddala nga si mu buyabuya yatuula wansi n'asoma ebyaddala hatta idha ru'iyat bahajatuhu alayhi omusajja okumanya asoma eddiini neetandika n'omulabikako قال الله قال رسول الله wali omusajja agamba Allah ate yokafuwaza banne amwogeddeko naye nga ekikulu kyagezaako okujjayo nga owulira engeri gyayogera omusajja alabika eddiini ono gwe twogedde yayogera ku nabbi hadithi byemwogeddeko bamuyitanga z'okwoyisara tamizi Zuhairu ibn Harqusi gali amanyaga amatu omusajja oyo bw'otunula hadithi bwe yamunnyonnyola yali kathul hiya ng'ekireva kirina kasiru thiyab engoye azikendeeza asaala ekiro yali yasaala ekiro hatta adhhaba sujuda bijabhatihi sujuda yali ekyenyi omusajja waluganda yayimiriranga ekiro hatta tatawarra qadamahu n'ebigere ne byatika olw'okuyimirira ennyo ekitegeeza nti afaanana eki الدين كان وانو شيخ جمعة جابونه الدين حتى إذا رؤيت بهجته عليه يوكما مسجل سما القرآن يترك يتسير نجي مفانا نمولابي كاكو الله أكبر طلاب مسجل فانا القرآن الله أكبر وكان ردءا للإسلام atenga wa mugaso nnyo eri obusiraamu alinga wonalaba engabo oba ekikomera obanga mpajiru wagga mu busiraamu abuweereza asomesa abulabika ebyo byonna bina nga bikoze bulungi okutuuka awo insalakha minhu wanabadhahu waraa dhahrihi naye nga wekiri eyo hadithi batera nnyo gireeta wansi wa aya egamba واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين kati wano omusajja ono emyaka gye gyonna abadde musajja nga muweereza mulungi mu busiraamu nga musiraamu mulungi muwalimu mulungi naye sitaani neemusinza amaanyi neemukolako omulimu neemuyingizaamu amalala n'ettakabbulu n'atandika okulaba nga nze nkoze nnyo obusiraamu ndi musiraamu nnyo singa abasigadde bonna bakafiiri kati hadithi kyegamba ekyo genda maaso agamba nti wasaa ala jarihi bisayfi obusiraamu n'abuvaamu buno obulungi bwe yasoma n'atandika okukola ebintu bino wammanga fansalakha minha obusiraamu n'abweyambulula al insilakh ngaola omusota okweyubula insilakh okuva mu ddiba eri abadde mu ddiba n'olugoye nga lulungi lwa busiraamu sheitaani neemuwalula neerumujjamu endiga tujjako eddiba okujjako eddiba n'avaako ekyo ekyambalo ky'obusiraamu nga mu hadithi erina bwe baali baswaba nga bagabana emirimu gy'akabuzi omu ku bo yamugaa nti ya rasulallah wa alayya salkhuha nze nja okukambulula eddiba nze nja okukabaga kati omusajja ono adde omusiraamu obulungi n'ava ku ky'obusiraamu kye bugamba sheitaani neemusinza amaanyi n'atandika okukola ebintu bino wammanga ekisookera ddala wasaa ala jarihi bisayfi n'alumba muganda wa musiraamu amulumbye amuliraanye n'asitula olutalo n'atandika okuwoza nti oyo ensingo ye eri halaali ensingo eri halaali oyo mukafiiri oyo mwononefu oyo mubida n'atandika okukola olutalo kyetwagala tutegeere bannange hadithi eno eyogera ku musiraamu ng'abadde mulungi
ng'asoma bulungi wamala osoma bulungi n'atuuka ku ntikko ey'obulongoofu bwe tuyinza okugamba nti oyo musiraamu ayimiridde sheitaani neemusinza amaanyi n'ava mu embeera ennungi gy'abaddemu n'asitula emmundu n'olutalo n'alutunuza ku basiraamu banne. Olutalo lwe bagamba teruli ku batali basiraamu oba nti bantu balumbye obusiraamu obaki wabula ku basiraamu banne kyagambye ekyo omubaka sallallahu alaihi wasallam yakoyesa ekigambo jaaru gwe tuyita muliraamu alladhi yujawiruhu fi ddiini wal iman bw'ategeeza wano n'alumba musiraamu munne n'ayagala okumutta naye okwagala okumutta kiri kye mwayogedde tagenda kutta leero ajja tandika nakuyita mwononefu amala kuyita munabbida amala kuyita mukafiiri amala gamba oyo since yaliko omusiraamu kati mukafiiri ensingo eri halaali naye tukkirizibwa okumutta gye biggwera nga kasukidde mu katale oba mu muzikiti waba takikoze abalina basigamu omutima ogwo bakikole bakutte naye obusiraamu obwo singa nalina ekiggo nga bamutwe olaba omutima ogwo agamba nti olisimanyi ali ku kitundu mujeeko kali majini emitima gyabwe sheeko giwulira mujeeko emitima gy'abantu abo waliwo hadithi nasuna kumalayo eya sayidina ali radiyallahu anhu mu kitaabu alfitan ekyabu Nuaym bwe yayogera ku bantu abo yagamba nti thumma takunu dawla kasobola kuvuna obugambo no Sheikh Juma nake njagala ku nsonga y'emitima egyo yagamba nti thumma takunu dawla akadde kajja tuuka beekolemu akabondo. Sayyidina Ali yayogera ku binaagwawo fi akhiri zaman era abaga hadithi baga nti hadithi eno ina hukumu ya rafu okubanga Sayyidina Ali tasobola kumanya binaagwawo ate kuba yajiwulira ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati yagamba nti thumma takunu dawla akadde kajja tuuka beekolemu ekibinja oba eggwanga beekolemu akabinja naye bajja kuba n'ebitendo bino asma'uhumul kuna bajja kuba bagala okweyita amannya g'ekika beeyita baani Abu Shuraihi tebagala kweyita amannya gaabwe ag'ekika beeyita ba Abu Gudi Abu Abu Gundi ngagamba sewa kuyita sentongo nedda size sentongo Abu Nabafanagana nze Abu Sulaiman ntumugamba muganda kyatuma Abu Sulaiman sentongo nawakana sinze sentongo nze Abu Sulaiman nasitula Sayyidina Ali atulaga abantu bano Sheikh emyaka sekali temurwa yonnyo abantu abalina ebitendo bino be batabuliki baffe Uganda bebeeyita Abu Sulaimani simanya Abu Najim Ummu Aymani bakuyita Hafsa Nalubega kandi eddaze tulampa Hafsa Nalubega si kibi okwetuma taata gundi naye lwaki toyagala kweyita amannya go ate nga amannya gano ge gatulaga gy'ova ate nga okutegeera gy'ova kyambusira naye nambega menakala kumedaka unutha litaarafu iyo hadithi kana mwanga tutegere gwani wanzo olwaleero njogera bugezi nengati banange abatovu ashirafu bazanya nolagati oliwo ebisanje kubanga nyimanyi babazanya nengo yensibuka enkulu neka tuwosanga wapita nti Abu Sulaiman Kasim ogenda kutegeera kuki kakati Sayyidina Ali agamba nti asma'uhumul kuna bajja kuba bagana okweyita amannya ag'ekika nga baagala nnyo amannya agagamba Abu Sulaiman Abu Ramla Abu Nujay Abu Najiba Abu n'abafaanaganako n'agamba nti wa nisbatuhumul qura ate nga baagala nnyo okweyita ebyalo gye bava kati omusanga ng'agamba nze Abu Sulaiman w'ennamasuba mu Uganda mwebali biri butakhtiza ebigambo ebintu ebyo so bagamba eddawula in fact bakola eddawula eno abatta abantu Badaish sibe Badaish ano olwalira bayita n'amannya nisbatuhumul qura naye nga qura ze beetekako nazo nimbe oli tobawulira wano waffe neeyita Atantawi n'abafaanagana Tantawi Shinqiti nga tseeka tamwine yapoti we ekyalo kiriko Ahmed Badawi gwakafuwaza etanta nagenda etanta seeka nenga nti yo bana bita Tantawi bamanyiye ngati Sheikh bamanyi etanta idhan nagamba nti wa shu'uruhum murkhatun ka shu'uri an-nisa ndoza kabata natukiriza nnyo wano
anti enviri kuzikola nga z'abakyala bajjirira bazikola osanga omusajja nga yesiize wanja ayina hina n'okweyerusa naye babikola n'okweyerusa batandise gwasha tonafuna sente zeyerusa naye tuli wala kati wano mbadde njagala kasembayo yagamba nti Sayyidina Ali yagamba nti qulubuhum kazubari lhadidi emitima gyabwe mikakkanyavu giringa woonalaba zubaru lhadid si kyekyuma nga kikyali mu foomu y'ettaka kyekyuma nga kimaze okuyita mu process yonna nekinywera bulungi ne bakikola nga onagamba nti basooka bafuna amayinja ago nebagakuba ne bagayisa mu muliro kati ekyuma nga bamaze okukikolako omulimu nga kinywedde bulungi aluminium wa iron nga agumidde bulungi kyagezaako okugamba nti emitima gyabwe mikakanyavu ng'ekiwuma ekisembayo okubeera ekikakanyavu kati kyekibaleetera ovuma abantu n'avuma omulamu n'avuma n'omufu emitima gyafa mikakanyavu n'abeerawo nga ye essanyu lyalifuna mu kufulumya abantu busiraamu. Dr. Kalisa gwoyogerako ali mubengera bya Katonda wali mu kweyagala gwoli ku duniya omwogerako buli kinene ovuma Sheikh Mzata aweereza Mungu ebbanga oli amanyi ekigambo kya Abdullah ibn Mas'ud yagambanga atya man kana mustannan falyastanna biman qad mat lianna alhayy la yu'man alayhi alfitna nti wemba mwagala abantu emuyinza okwesiimisa nabo mukwate enkola zaabwe mutunulire nnyo abalongofu abaafa olw'ensonga nti omulamu ebbanga lyomala ng'okyali mulamu okyayinawo chansi eva ku mulamwa ebikyasobola okukyuka n'ogwa mu fitina oyo abadde akafuwaza abantu akavubuka katwala ku kituuti eruweera ako kakyasobola okukeera enkya ne kafiira mu bwenzi kisoboka bulungi kakyasobola okufiira mu ttamiiro twalabako wano atabulika afa nga atamiiva abali bakafuwaza abantu ate lwakuba buno obuvubuka buno bakafuwaza abantu tebwebuulirira batubulireyo omuntu omu mu Uganda eno eyimiridde eyajja n'atandika ovuma nga bwe bavuma n'afa bulungi abamu baafa batamiivu abamu baafa bakafuwadde abamu baafa amasasi ate nga bannaabwe bennyini be babasse kati si nsonga yakuzanyirako so kati kibagamba ekibaviirako okukola akavuyaako konna qulubuhum kazubari lhadid emitima gyabwe mikakanyavu giringa woonaalaba ebyuma nga bikakanyavu bulungi bwebiti nga bigumye ghalidha shadida ntimba balina ekkonda fubitizi fitina buli kibi kyonna okisanga mu bantu abo emitima mikambwe nnyo bakambwe eddiini yabwe yambaka emitima egyo buli kimu omanyize buli yayawukana naye alaba ngo tulina ekintu kyetera okubuuza abo bamukaafuwaza abo batabuliki abo tubabuuza ekibuuzo nti ofunamu ki wafulumya omuntu w'obusiraamu amasulaha g'obusiraamu interest y'obusiraamu eri mu kuyinjiwaza abasiraamu oba kubakendeeza kubanga ye mu wiiki emu ayinza okukaafuwaza abantu 30 ejjo nadde nno omutabuliki gwendaba ku TikTok okwo ng'atudde mu muzikiti bamuyise mu ddarasa y'ekyalo n'agamba wallahi ninayo hadithi naye muzikirize ngisome n'agamba hadithi eyo yandaze nti muyinza okuba nga mumaze emyaka gyonna nga musaala naye nga temulina swala wadde n'entuufu n'emu naye nga musajja gwe oli musiru osanze abantu bali mu muzikiti abantu basaala muvudde na musola okugenda mu ddarasa naye gwe obwongo bw'obulwadde obutabuliki okugamba nti ekiyinza obbagasa kutta swala zaabwe ate abaze okusaala kwateka mushakka wabula wandibagambye nti eswala zino zimusadde ennungi naye tukolemu ennongoose terezeemu wano naye kati bo kye bakola bo omutabuliki ye alowooza nti amasulaha gali mu kukaafuwaza abantu bafulumya naye nga ate Allah agamba okumanya kye baliko nti bonasajja kye baliko bulimba Allah agamba waraita nnasa yadkhuluna fi dini llahi afwaja ensi gyeyongera otambula twagenda kwongera okuyingira obuki kati yo mutabuliki kimuluma nga abasiraamu bangi naye owawuli abagamba nti ejja naye Allah olowooza nagiyingirira oba otyo ejjana si yajjajjawo si gwagigaba ate ejjana sintono ejjana nnene okusinga ebitonde ebisigadde kati sintono ekitali kikyo lwaki kikuluma Allah kyagamba nti qul law antum tamlikuuna khazaa'ina al-ardi لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا singa Allah yabawa ebisunzo by'obugagga ku nsi mwandibadde naye mukodowala kati wala mutabuliki akodowalira n'ejjana gy'atalinaako buyinza gy'atamanyi nti anaayingira n'abantu ekitebeekezo yagambye nti qulubuhum kazubari lhadidi emitima gyabwe mikakanyavu tukimaze yagambye nti hatta yakhtalifu fima bainahum nga bo bennyini bafuna empalana ne beekyankalanya ne bakyankala ne balwana atabuliki saa nasalafu Uganda bo bennyini balimu ebinja ebiweru wakati mu kulowooza nti bali bumu
naye balina enjawukana z'otabala. Buuza abamiiri balina ameka kati? Sayyidina Ali kyagamba wano. Balwana hatta yakhtalifu fima bainahum. Akidatu awalan yakuba ne jamaiya. Ogenda owulira ate badawula bakafuaza tabliiki bonna. Ogenda owulira ate waliwo oli munne bonna akutte kakota abatadde mu bukaafiiri. Naye nga bonna batabliiki, bonna basalafu, bonna bawahabi bawano. Tebasobola kukkanya ku kintu kimu. Sekagundu abeera mu ddaasa sijja. Simanya uwo muyita nsijja kujja eyo. Oyo talina ima seka mufutumenke. Musajja tugambe ayinza okuba ali mu basalafu abakkakama balina empisa. Yali ajja e Uganda wano. Ne bakuba oyo. Abatabuliiki n'abasalafu abawano kye batamuvuma ku nsi nga tekiriyo. Ne bagezaako n'okugaana obumedia waabwe mukwata. Naye nga ate media yaabwe yennyini Furayi yali emuleese. Naye nga bamulanga bukkakkamu. Naffe abayinza okugamba nti twawukana ne Mufumeni ku bintu byakkirizaamu ebimu. Ate ffe twamwaniriza n'okugenda ne tugendayo. Naye abatabuliiki abantu badde bagamba nti tugatta akiida n'omusajja baamukafuwaza naye atalina akiida nakola emisomo emingi ate abantu abamanyi Sheikh Asim al-Hakim mutabliki kungwe buli kimu kye. Asim al-Hakim musajja mu Indonesia naye yawangalira nnyo Saudi kati alinyo musiza abazungu y'omu ku basheekhe abasalafu kale tugamba wadde tetukkanya na inswafa mu mbeera y'obwenkanya akoze daawa nene ayambyeko wadde alina bingi byayisaawo ebikyamu ebikonagana n'obusiraamu obutuufu naye tugambe nti yali azze n'akola daawa naye nayogera ebigambo birungi nnyo yajja wano naye mu kujja kwe obuvubuka wakidatu awwala neera bwamutuulako ne bumukalakata ne bumukafuwaza naye nga gwebukaafuwaza mutabuliiki munnaabwe musalafu munnaabwe muwahabi munnaabwe inshallah era alikumpiwa amawulire. Allah kirize. Ye mugaye twagala mulabako. Hajati Fatuma ne Hajati Shamsa abakulu bagala kubala. Mayina beyogere ekigambo. Yaqirra bihi ayna. Aywa. Nabi yanti omuntu wayagalanga munne kirungi amugamba amutegeeza. Ligwaga. Kati okutegeeza okusinga. Ajabano. Abugambo je. Munaye twongera okumumanya. Abantu aba balungi shekhe ayuno message yino sebo eyo na ewadde shekhe ewadde yagandi thumma yakhtalifu fima bainahum bobe nyini walimu obubinjo obwenjawulo thumma yu'ti Allahu al-haqqa man yasha. Allah ajja kumala amazima agayimirizeewo. Mungu agayite niwe mutasuubire Mungu ajja kuyisa. Awahabi masiruhum ila zawal baagala tebaagala bagenda kuggwawo olw'ensonga si bali ku mazima. Inshallah. So ebigambo bino shekhe nga tumaliriza. Uthmani ndaba yagatwala masimu. Abantu bamanye tetubyogera mu mbeera ya fitina. Wallahi tunago tufitina. Naye okuzukusa umma Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kubulabe bwerimu naddala abantu abali mu maliba g'eddiini. Omuntu ali mu kifaananyi eky'eddiini naye nga bisaraha akosa ddiini. Naye nga ali mu kifaananyi n'olaba abantu b'obusiraamu bwennyini mu muzikiti naye nga tesi akosa ddiini. Omuntu ajja mu muzikiti nga Sheikh Juma bw'agambye ate abazze okusaala ate n'atubeera bubi nnyo temwagala kusaala bantu tuzze kusaala ali mu muzikiti already ate ogamba tebasaala bw'otasanga otuteme kino kye tuzzeeko. Idhan hadithi eyo shekhe Nabi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti waramaahu bishirki. Ono omusajja amaze ebbanga ng'alabika musiraamu ajja tuuka ekiseera shayitaani emusinza amaanyi atandike alowooza nti eddiini yiye asigaddemu yekka buli akola kyatayagala oyo mushiriku atandike okuyita basiraamu banne abashiriku tukiwulira bulungi nnyo abasuufi bannantaana abasinza entaana wogambira omuntu nti asinza ekitali oba omaze okakasa nti si musiraamu naye nga omuntu ayinza okusinza entaana nga musiraamu kati okumpi ate obabuuza nti asuufi basiraamu bagaye basiraamu naye balina shiriki gwe bakola n'ogamba oli musiru ogatta bibiri okubeera omusiraamu n'omukafiiri omusiraamu agatta shiriki sebo naqidan la yajtami'an tebisobola agattagana she oyo omusajja mukyala oyo tebisobola kubeera musajja nga oli mukyala obeerako kimu kakati n'omushiriki abeera kimu yayima mushiriki oba musiraamu naye nagaa ndi basiraamu naye bali mushiriki oyo gwe bakola kati kikyotegeeza idhan waramaahu bishiriki n'atandika okukafuwaza abasiraamu Sayyidina Hudhayfa agaa nti qultu ya nabiya Allahi
أيهما أولى بالشرك kati wano Hudhaifa abuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam ekigambo ekikulu agamba nti ono omusajja ono agenda akaafuwaza banne n'abo bakaafuwaza ani ku bo asaanidde okuyitibwa omukaafiri oba ani ku bo omukaafiri omutuufu agamba nti arrami aw almurammi Huzaifa yabuuza ono akasu agambye oli ndi mushiriku oba ono gwe bakigambye faqala sallallahu alayhi wasallam omubaka sallallahu alaihi wasallam n'amwanukula n'amugamba bali rami oyo akaafuwaza banne yasaanidde okuyitibwa omushiriku neera ye mushiriku omutuufu oyo ayita banne bannabbi aye munnabbi omutuufu agenda ayita banne aboononefu ye mwononefu omutuufu abanga atunudde mu ndabirwamu nga yeerabamu nikano kangasembyeyo walhadisu hassanahu al-Albani fi silsilati as-sahiha Sheikh Albani agamba hadithi ntuufu neera mmwe abagenda akaafuwaza abana bagigoba mugambe musoge mutunulira Albani lwaki yagikiriza abagenda akaafuwaza banne mmwe abasaanidde okuyitibwa abakaafi kati tugende ndowooza amasimu nga olina batugize eki Chenda mubiri katanya 3 voice track radio esimu tuyite ku 0774 udenga budukanye oba 0773 Buljawadi Mbogo yampa bulamu yangamba mulekeraawo okubayita abatabuliiki obayite abawahabi oba abasalafu oba amanya amalala ge beeyita nembuuza lwaki nangamba abantu abatandika tabuliiki yalinga darasa zino ez'abawalimu ngamba kwaliko shekhe mukaddewo shekhe ya Abdul Qadir Mbogo musajja mukulu kwaliko Sheikh Abubakar Musoke n'abasajja abalala basinkananga buli weekend ngamba tusinkanya mu tabuliigi naye nga yalinga darasa n'abantu bagendayo ne basoma okuva ku makya n'amaani ne bafumba ekyeggulo ne bagenda buli weekend kati abasalafu nga balina omuze ogujja oguwamba buli kimu darasa eyo ne bagyeyambaza kati n'agamba tuli mukola tabuliigi tuli mutambuza busiraamu erinnya kwe kuva ku asulu yalyo ne lidda ku kino kati kye tulimu ejira Sheikh Juma jamaatu tabligh ezemanyikiddwa ekibinja ky'abatabuliigi ekizemanyikiddwa n'ebitabo ekiwandiikwa ekyabazikiri kalenge bye bazikiri kalenge ate nga bakola bulungi era ekyo kye bakola ekyabazikiri tabuliigi entuufu okutambula nga akati wano bannaffe nga Sheikh bwagambye nti okubba ebirungi okusanga ebiyimiridde babadda erinnya ly'aba ahli sunnati wal jamaa baliyita waddayo ne weetegereza siryabwe ahli sunnati wal jamaa boddayo babadde erinnya ly'abatabuliigi eryabazikiri kalenge ne balyetuuma babadde erinnya ly'abasalafu basalafu swaleh kimanyikiddwa gwali mulembe gwayita gwali omulungi nagwo ne bagwetuuma naye nga boddayo mu bitabo abakulembera abalongoofu ridwanullahi alaihim bye baabayita Sheikh Juma waliwo ekitabo wano njono kawashiful jali ya Sheikh waffe ya Dr. Ibrahim njagadde okulaga abaatukulembera abaaswara abantu bano amannya ge baabayita boddayo ne weetegereza الإمام سيدنا علي بن عبد الله البغدادي يوان قشتو جنا قالت المشكات المضيئة في الرد على الوهابية بابا يتبع وهابي محمد بن عبد الوهاب بين كويت بابا وهابي إمام الصنعاني مبيت يرجع يقول شيء جي وانديكا ngabawana oluvannyuma nemno teyayogera linnya lyabwe muganda wa Abdul Wahhab yennyini wa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Sulaiman yawandika ekitabo kiraba kita as-sawaiq al-ilahiyya fi ar-radd 'ala al-wahhabiyya kino kimandisi okugala mu Sheikh babayita baki babayita bawahabi abagobereza Muhammad ibn Abdul Wahhab aywa al-allama Muhammad ibn Abdullah ibn Fayruzi al-Najdi bweyali awandiika ku bantu abo naye awandika risala namba ar-risala al-mardiyya fi ar-radd 'ala al-wahhabiyya yabayita baki bawahabi munnange okuva edda nga abantu babayita bawahabi naye olwaleero olwokuba nti bo tebenyumiririza mu kibali era ne Sheikh waabwe tabenyumiririsaamu badduka ekigambo ekyo buwahabi be bandibadde abakulu b'okukyeyita nga Sheikh Ibn Baz ye yakyenyumiririzangamu nnyinagaa nti batuyita abawahabi naye ekyo kyekyaffe era yakityangu oyita bawahabi okujjako ab'omulembe guno
bobe wadduka Sheikh Muhammad nze siti ya kumpita mushafi kunza Imam Shafi oba mushadhuli wangu Imam Shadhuli kwenzira nko muridi sina buzibu yakati bano bashekhe bafa abantu kulembera fe tubanyumiririzaamu al-Imam Shafi mwanyumiririzaamu era ngati oyo mushafi ngamba alhamdulillah ndi mushafi bongamba ati oyo mushadhuli oloba ni kutoyika Imam Abul Hasan Shafi ndi mchenyumiririzaamu naye bolo leo mugamba ati oyo muwahabi kubanga mugolizo wa Muhammad siri muwahabi nze ndi mu ahli sunna wal jamaa ndi mu salaf boba Abdul Wahhab onyumiriza mbiya kola lwaki omudduka atenga byokola bibyakola butere so abantu bano bayitwa abawahabi omukubo yangamba lulina ati mutuyite ba Muhammadiyya kubanga Muhammad ibn Abdul Wahhab nimugati ne Shafi wabita Muhammad ibn Isa Shafi nero atusembe ayine December ne nti wali buzibu kuyita muwahabi bobanga sheikh wo mwenyumiriza either muganda waffe abuziza ajukire nti abo amanya beeyita meite bakwakulama kwakule ku makubo ngera we yenkola yawe nengeri nnye tufu eryokubayita hum jamaa wahabiyya kibinja ky'abawahabi abawahabi sebo shalala izikiriza abantu mbawe password era babasumbuwa nti duwa nabiti yazisoma omuntu akubuuza ekyo naye mudde mu kibuuzo bikomaawo nti gwe nabbi olinayo ng'agamba kisikoze tebakikola Tuwana abatuuliza abalungi oli wavaayo najja nakukakkanya tumugamba kale tukkiriza tebabisoma naye gwe olinayo nga yakugamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti kyesikoze nze nawe tokikola yaturekera tugamba nti taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi kitabullah Sheikh Abdul Hamid ni Sheikh Juma ni Sheikh Taha twabuse ekigambo dduwa maaso kijimu kubivako zibona wafe Uganda tujja kuda tunyonyera obutuufu bw'edduwa ezo na butebe zirina kukolebwa bi'idhnillah so ebigambo ebyo Sheikh mpozi nga Uthman ina tugende maaso tujafa kungabi tekikabiri waliwo yabuuza ku nsonga y'okusoma ewamu Yaasiini ekyo nakyo ulama baffe bagamba nti kikkirizibwa musobola okusoma abangi muhimu abagamba kiri makruhu naye ensonga ya karaha bagamba tashwishi ndoyinza okuba osoma ono naye nga waba tawatawo tashwishi alkaraha eri karaha ekirala Sheikh nekinyagala okwongereza ku ekyo ebuuza ekibuuzo kyannakera agende nakyo nti tekikkirizibwa gwatamanyi kutetenkanya kusoma gwoteekwa kusirika owuliriza abamanyi nga bakola kati wetugaa nti tusome Yaasiini wano nze nga agimanyi ne Sheikh Abdul Hamid agimanyi ne Sheikh Juma agimanyi ne Uthman agimanyi ne Sheikh Taha agimanyi olwo ffenna tukkirizibwa okusoma wa amma Sudaiso oli atagimanyi ye awulirize buki awulirize nayagala kuleeta buzibu omu ogimanyi Yaasiini idhan abamanyi Yaasiini nga tukunganya mu mikolo beba basoma abamanyi mbaleke basoma mwabatamanyi muyina kusirika kubanga emboozi zonna ze mugenda okugattamu zigenda kuba zibuzaabuza bana bakola abasoma ekyokubiri abatamanyi temukkirizibwa wadde okwogera emboozi endala nga Qur'ani esomebwa musirike muwulirize olidde so ebigambo ebyo kansubire naye tumwanukudde biidhnillah alaikum salaam mwawulira nga mukola bisomeseddwa ebbanga ddene bazadde ba Nabbi bafa bakafiiri naffe batusomesa Abu Talib yafa mukafiiri n'ebigendemu ebirala bingi naye mu mbeera ey'obuyivu katwogere bwe tuti naffe byennyini bye batusomesa etwasomera mu ntandikwa naye Allah n'atusaasira ne tusukkawo ko twali twakoma mu kusoma ne twongera okutuula n'abatusinga ku irimu ne tuddayo ne tutegereza ebigambo by'abamanyi ekigambo eky'omu makkati kiri nti bazadde ba Nabbi
tebafiira ku bukafiiri, tebasinga ku masanamu, baali ku nzikiriza y'Abahanafiya abaali baawula Katonda. akrim bihi min nasabin taharahu Allahu ta'ala sifahil jahiliya. Mwongere okunyweza n'okuwa ekitiibwa min nasabin olulyo lwa nabbi sallallahu alaihi wasallam okuva ku nabbi paka ku Sayyidina Ibrahim alayhi salam, taharahu Allahu min sifahil jahiliya. Olulyo lwa nabbi lwonna Mungu yaluyonja n'alugjamu obutumbavu bw'ekijahiliya. Obutumbavu bw'ekijahiliya bwali mu bintu bibiri: okusinza amasanamu ne mu kuzaala abaana batteke, oba okuzaala abaana mu masanyu ne mu bwenzi. Abazaala basambagala, abeera mu masanyu, abaana bazaalira mu masanyu, bazaalira mu halali. Abaana bazaalibwa mu bwenzi oba olulyo lwa nabbi sallallahu alaihi wasallam lwonna temwalimu muntu yenna yali musinza w'amasanamu wadde omuntu eyali sifa eyali azaala abaana ebweru w'obufumbo. Nera bonna n'ebyafaayo wabisoma, aboogera ebigambo ababiremerako naddala abatabuliiki tebasoma byafaayo, naye w'osoma ebyafaayo mu buwanvu bwabyo jjajja wa nabbi sallallahu alaihi wasallam yafaayo tugamba kikasita yazaalibwa nabbi yamutwala mu Kaaba, yakola tawaafu, yasala, wasamaahu Muhammadan. Abdul Muttalib goyita omukaafu nga naye ogonyumiza abantu bagamba nti Abrahamu wejo menya Kaaba, yabagamba nti nze mumpe embuzi zange, walilbaiti rabbun sayahmihi. Kakati Kaaba ina Katonda bali bamanyi Katonda, Kaaba ina Katonda waayo agenda kola kati bo kyasinzirako okwogera ekyo baba bagamba nti nabbi yatandika obubaka bwe mu butongole nga alina emyaka 4, ekitegeeza buli yenna yaliwo nga nabbi tannatandika obubaka yali musinza w'amasanamu, ekitali kituufu. Sheikh olulyo lwa nabbi otuba tulwogerako eri ewaffe mu Barzanji Maulidi gaffe teyagani حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه. الله okwagala okuwa nabbi ekitiibwa oluvannyuma yamukuumira ekitiibwa kyonna mu lulyo lwe n'abyemabega olw'ensonga nabbi sallallahu alaihi wasallam akuba toyinza kusimba nsigo nvundu n'ofuna muti mulamu. Kati nabbi akubanga yava mu basinza masanamu oba abakubanga yazaalibwa mu bwenzi teyandibadde atharul bashar, tekyandisobose. taraku sifaha falam yusibhum ma'ruhu. Abantu b'olulyo lwe tebeetabaako mu shiriki wadde mu bwenzi wadde mu kunywa omwenge wadde mu kavuyo konna akalingawo mu jahiliya. Min adamin, okuviira ddala ku nabbi Adam alayhi salam, ila abihi wa ummihi, okutuukira ddala ku Abdullahi ne Amina. saratun sara nuru nubuwati fi asariri ghurayimul bahiya. Ekitangaala ky'obwannabbi kyaviira ddala ku mugongo nabbi Adam alayhi salam ne kijja nga kiva ku mugongo kidda mu ntumbwe, kidda mu ntumbwe mpaka ku taatawe. Naye ekyafaayo wekigoberera nga mu kitabo kya Sheikh Al-Arujun, Muhammad Said Al-Arujun, kye bayita Muhammad Rasulullah, anyumya ekyafaayo ekyo agamba nti Abdullahi yalina ekitangaala nga kimulabikako. Baba bagenda ne taata we Abdul Muttalib okwogereza Amina okumusabayo, omukyalo omu omwononefu nga mulogo ate nga ayagala nnyo obwenzi n'abalaba. Nagamba Fatima binti Murra al-Khathamiya. Nagamba Abdul Muttalib, Abdullah soko omumpeemu luutu anzijemu. Abdul Muttalib nagamba oyogera biki, tuveeko tulina gye tulaga. Ne bagenda, kasita bagenda ne bakola emikolo, Abdallah n'abeera ne mukyala we Amina, ekitangaala ekyo ne kiva mu Abdallah ne kiyingira ani Amina. Akoma baddamu bayita ku mukyala oyo omukafiiri omulogo oyo, yabatunuulira Abdallah n'amugamba wadde olina ky'ogamba. Omukazi n'abagoba bubi nnyo nga mukambwe, genda ekitangaala kye mbadde nkunoonyamu kyakuvuddemu dda. Kati ye salaatu nsala gye boogerako yali alina ekitangaala ekyo nga kimulabikako. Kati ono omukyalo omulogo we yakiraba n'ayagala akyewangulire nga ayagala ayende ku Abdallah taata wa nabbi, ekitangaala kive mu taata wa nabbi kidde mu ye. وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر. Embeera za nabbi zino zitumanyi Shaibatul Hamdi kubanga baali bagabi, baali basukaato bahujjaaji, baali baliisa abantu, baali ebitende ebyo ebirungi nabbi balina oluvannyuma byalabikira nnyo mujjajjaawe Abdul Muttalib ne taata waani Abdallah. Kati abantu aboogera ebigambo nti simanya taata wa nabbi yali mukafiiri ate kusoma kutini na butamanya
kusoma kutinira butamanya ate okumanya sebo olulyo lwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekyetaagisa genda kusoma Qur'ani oba kusoma hadisi ni wabula mu Busiraamu tulina mu sekti y'abaulama ul ansar abaulama b'olulyo b'endyo amanyi endyo Sheikh waffe Al-Balazuli mu kitabo kya Ansabul Ashraf peji Sheikh Maulana peji 8 nga yogera ku nasabu ya Nabi peji 8 Ansabul Ashraf asobola kinonyako kinonyako amasala tuganonyeza mu bitabo by'ebintu byokka oba mu bitabo bya hadisi byokka Sheikh yakyondeka masala ya nasabu ya ndio Sheikh Al-Balazuli Imam Al-Balazuli mu Ansabul Ashraf Al-Balazuli peji 8 nga yogera ku lirwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuva nabiyina Adam alayhi salam mpaka ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tusibule ndugu za Rabbi. Naam. 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 Vile simu gasatu kali. Simu satu tusibule. Naam. Satu tusibule. Hello. Nini abo wali wabulira wa? السلام ورحمة الله وبركاته. Wanji? Assalamu alaikum. Yasindise jumala tena tuga. Ega mokadde ku musajja eyayimirira ennyo ekiro. Mbuuza nina kuyitiriza kusaala akanyingi oba kuyitiriza kusaba nnyo nga ntudde. atiriza nnyo kutya Allah subhanahu wa ta'ala mu byakola. Bismillah. Wanji? Oyasembayo? Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanji? Sheikh tusibule. Abatuwuliriza ku Voice of Africa Radio ajali kiro nangambe nsaba kulaba ku nkofiira eyo Sheikh Taji kitibuteke waso okube bulungi abatuwuliriza abalungi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala batukumire abatwagala mwe bali kutwagala tusaba Allah namwe abatwagalire ate era tubasaba programu eno temugikowanga obuli abe tuyambako okwongera okuba kutwiga ku dini yaffe tatusinkagane sande ejja biidhnillahi subhanahu wa ta'ala njagala sebo Sheikh onzikirize nkuliseyo bonna abasobodde kubeera ku mawulidi eyeggwanga yonna ebeere wakise wa Sheikh Ali Suleiman Mungu twaliyo olwokusatu ekiro mu kalaadi aka akawanvu nga bwe twagamba nti ekiro la ilaha illallah emisana Muhammadur Rasulullah abantu bazze mbungi Sheikh namba yabadde mpitirivu nnyo kale tubeebaza mwenna abasobodde okubeerayo ekiro n'emisana katubalindirira omwaka ogujja inshallah mu kalaadi keekamu omwaka guno asula omwaka guno biidhnillah tubalindirire ate tusobole okubeera ffenna na buli mwaka Allah bakuume nga muli bulungi yenze Matova Ashrafu bazanyane. Assalamu alaikum warahmatullahi bawuliriza ffe abalungi sokadda tubeebaza era tubateekamu nnyo ekitiibwa tuwuliriza paka saawa zino. Ekyokubiri twagala tubasibirire entanda ngaera bwe tuli Sheikh Juma Waiso no Sheikh Ashraf Bazanyanengo nti mwesibe nnyo ku bigambo bya Ahli Sunna wal Jamaa ate mubeere nnyo ewali majority emweyawulayawulawo man shadda fi nnar temugenda na kigambo kya muntu omugenda n'ekigambo bashekh kyebabagamba bye bajja ku ulama ul umma era nga Sheikh baba kulisizaayo wafisi
tusaba abatasobodde kubeerayo mwongere okubuuza biki ebibeerayo basheekh bajja baddamu mubeereko ala basiira mu ddiini yammwe nemekaafuwaza nakubadde abantu atali nsonga. Ebyo ebigambo byange ebitono ng'era nyongera okubeebaza okubeera abawuliriza abalungi nosmin dhalik omukaddir dhalik. Alaikum salaam. Nze nga nsiibula mbagamba ebigambo biringa bibiri. Ekisookera ddala olaba omuntu yenna ng'akaafuwaza munne tambula oveewo. Teri alina bwannannyini ku busiraamu. Obusiraamu bwa Mungu. Shahada yekuyingiza kasita ogimenyawo ng'ofuluma. Naye oseeka wayimirira ku kituuti nga tasibye mapensa tayina kisimuluzo kiyingiza muntu busiraamu. Nga watasobola kuyingiza muntu busiraamu tayinza mugobamu. So abamukaafuwaza n'ababadda aliseka ate muli mu kuseka abatabuliiki batugamba nti sunna okusimula amapensa ogoba omuntu mu kintu kyolinaako obuyinza kyolinaako sunna okusimula amapensa oba muyaye wajja vidiyo zaabwe zonna wajja ku kituuti amapensa gamba bikolewo kati abasitama ku bituuti nga basimuludde amapensa wajja nga bakaafuwaza walire ddala nnyo omuntu yenna avuma abadda ayita munne munabbida omwononefu mubeewale mubabeere wala nnyo mutambule n'abamanyi asomesa obusiraamu obw'empisa neera inshallah programu gyekumireko ate Mungu atuwa obulamu twakatandika bitanakwogera byebingi naye mutugumiikirize inshallah ffe bammwe. Assalamu alaikum warahmatullahi.